Yes, mukasi akatwekede kyatwese olwaliro. Waba nagamba siraba Vijay Junior nga bulijjo kansala tubi. Wayise tu. Era nga nsaba abantu batebuyoleka. Abantu b'omu katale, abantu b'omu lufula, mpozi ng'ogasseko n'abo mu jjambula. Nsaba obuwagizi bwammwe nsobole okugezaako okubeera omu ku abo abagenda okwongerayo enkulaakulana y'ekyalo kyaffe. Wayise tu. Nga bagamba SK Films bakutuusizaako sinema gye twolekedde. Naye nga kampuni gagadde abeegasse okutuusaako. Tugenda kwolekera kapya. Ne bagamba Lakeshore Entertainment nabo tebabuze ku mukolo. Laba. Ne bajja bagamba Lionsgate SK Films Lakeshore Entertainment bakutuusaako sinema gye twolekedde. Nagambye twolekedde kapya. Era nga yakatandise bw'atyo olwaliro. Njagala wekkaanye. On December 31st. Mukasiaka mukutandika waliwo yali agenda maaso okunywa ng'agamba December 3, 2014 waliwo taxi cab feze tumanyi nga special yali ekwate kuba okuyita mu kibuga kya San Francisco ng'eva mu Chinatown eyolekera Marine. Car carried Emmotoka eno yali yeetisse omusaabaze omu yekka bw'ati yali mukyala. her birth name. Amannya gaago obuzaalirwana Bowman. yali ayitibwa Adeline Bowman. Bw'atuuka ebbali n'akonkona. Current alias. Kagenda nnyonnyola agamba nti essaawa zino w'omulabira yali akozesa amannya era ng'atambulira amannya ga Jennifer Lashon. Eno yeringa chapter esooka ate era esembayo ku nakyala ayitibwa Adeline Bowman. Bw'atuuka ebbali n'akonkona. Waliwo eyaggulawo kati agenda okujja amaaso bw'ati yeewuunya. Nga muvubuka muto kyabadde tasuubira. Quiet, my dad. He's still sleeping. Ngenda kusaba obeere quiet kubanga kitanga akyebase. Akula mu masekati gejo. Mazima kakyabeera na waabwe. Katonda watu. Yazaawo akagye. I finished Kageno yakwate kubo najje ebbali. Yabadde akasabye. Kamukoleye passport ez'ekikwanga ogasseko ne kaada. from the Bw'atambuza bw'ati mulumu y'akamaaso. Nga kiyaga kayinza okuba kavubuka kagezi. Okutandika okukola ebintu nga bino bimenya amateeka. detail in a million years. Ebisinga byonna nabikoze. Passport ey'ekicupulingo ogasseko ne kaada. I mean, Tebasobola kutegeera. a couple of years off. Lwaki wakosezza emyaka 29? Singa ne bwe wandisazeko teri yanditegedde. You're very kind, Tony. Oli muntu mulamu Tony. Kyava kasasula amajja gaako. Weebale kyokoledde. Pleasure doing business. Kibali kirungi okukola bizinesi nawe maama. Are you doing this? Lwaki ogenda maaso n'okukola ebintu nga bino? Smart kid, forgery. Kubanga singa bakwata ng'okuba ebicuppuli bakusaba $25,000 ejja $, ne bakusiba n'emyaka 6 mu kkomera. Cop? Oli mu serikali. No, I'm about as Nedda siri munnamateeka. yet. I just hate Wabula kinnuma kati okulaba omwana nga gwe ng'oyonoona obusobozi bwo. the autograph. Jeff kono sinze Jeff bampita Tony. After Jeff. Buli obupiira baawandikako Jeff. It's a little. Leka kubeera musiru ebintu ebitono ng'ebyo bijja kusibya nze kubuulira. Bw'atyo ng'amaze okukabuulirira maze n'ofuna kyayagala yadda mu ggaali. Yakwata ekkubo n'ajja erudda. Wabula mu kutandika atunnyonnyodde atugambye nti omukyalo ono amannya ge ag'obuzaalirwana ayitibwa Adeline Bowman. Wabula essaawa zino akozesa amannya Jennifer Lashon. Lwaki njagala wekkaanyi ne passport ngo gasseko ne kaadi ez'ebikwangala z'ayina mulimu Jennifer Lashon. Bw'atuuka ewaka kyava agamba omwagalwa nti agguse. Yajja ajjeko ekkooti n'agiteeka ebbali. Laba nno gw'abadde agamba omwagalwa obadde si baagamba mulo ayina amaka masufu ekiteekanika wabula abeeramu yekka erudda waliwo kisike ky'ekifaananyi ky'omusajja mpozi ng'ogasseko n'ebintu ebimu enkola enkadde. Waliwo n'akafaananyi akalaga nti kalabika kakuba myaka gyadda. Yajjawo ebbali curtain asobole okufuna ekitangaala munda mu apartment. Clean air, acres and acres of woods, a mountain. Kagende waka abeerawo yekka Feel like a puppy. wabula takirinamu buzibu. Ebiseera ebisinga bw'aba ayagala okunyumyanyumya n'emmulo Grandmother was born. mugamba nga bwe yafunye akafo ak'enjawulo Mine. gye bagenda otandika okubeera farmhouse. Oh, Genda okebera ku budde nga kirabika bw'ayise dda alina ogenda okukazana. Yafuluma Civic Archives, please. njagala ontwale ku civic archives. Okay, to Jaamu California to hide. lwaki toyita Californian Hide eyo bazimbayo. Let's take this to. Then kati yita ku goofu oyite ku bush oyite ku poroko ogukire ku grove ondeke awo ku katale. You want my job? Simanyi oyagala mulimu gwange gwe. Kegenda ebiseera bisinga e Bulaaya omanyi takisi zaayo zibeera mu bumita. Kati omusajja asobola okubuzaabuza n'agamba nti ewaliyo jamu ng'ayagala kukooloobya akamita kabala asobola okusaba sente jingi. Naye kwegamba ono ageze ogwako ono nga kirabika buli wamu amanyi one shortcut azimanyi. Yajja gy'akola emirimu gye.
bayitibwa ba civic archives bateka information ngogasseko n'ebitabo ebyedda. Coming in today, being Tubali tukusuubira kujja lwaleero ku season 31st. Wednesday. Ati leero lwakusatu. Start till tonight. N'ekirala omwaka tujja guyingira mu masekati g'ekiro. Right now? sure. What is Essaawa zino nyina kye njagala olabe. It's real archive. It's fine. Archive yo gy'osinga okwagala ebisinga byonna twabitadde ku ntambi. Be shipped. Kati mbadde njagala liisi ogezeeko bitekawo ebiteekeddwa okubeera butereevu. Yajja erudda. Waliwo gye badde batereka likolezi wabadde asinga okweta kwegamba waayagala ennyo. Oli amugambye nti ebisinga byonna baabitadde ku ntambi. Era nga bamusaba agezeeko biteekawo ebiteekeddwa okubeera. Yajja abiyisa bya myaka gyadda 1924 waliwo kye yakwata bino birrail waliwo kye yakwata kyaliko 1996 kyava akitunuulira kikino kyamukwata yasala wajja akyekkaanye era bwatu yassaako najja ateeke bali mu projector nkugambye baziyita zirail kyava assaako bulungi n'atuula ebbali yekkaanye information yadda market suit y'omu San Francisco mu 1996 bwe bitu byali bifaanana wabula bwabitunuulira birina engeri kwegamba gye byamukwata nga biringa ebisika memori ye waliwo n'akasitira akatuka mu San Francisco musisi yayita eyasuula ebizimbe enkuyanja ng'ogasseko n'otwaliramu obulamu bw'abantu mukazi watu byonna abiraba lengera Adeline Marie Bowman, waliwo eyagamba nti Adeline Marie Bowman January 1st, yazaalibwa Januari nga 1998 hospital. baali bayingira mwaka mu ddwaliro ly'abaana mu San Francisco The only child of ye mwana yekka Bowman. eyazaalibwa mu masekati g'omukyala ayitibwa Faye ng'ogasseko ne Milton Bowen baabo On June 6, wabula Juni 16 1999, 1929 Adeline Bowman and her mother omutono yali agenda maaso n'otambula ne nnyina were baali bekkaanya olutindo lwali luzimbibwa mu kaseera lwali lugenda okumala emyaka ng'esatu wabula abaagenda sepeewo ye near n'eva ku mutwe uncommon gallantry. kalimba inginiya abaaliwo waliwo yagezaako okulaga kye twandiise ekyenjawulo sepeewo yannakyabwegenda loodi yagikwata Later, nga bamaze okuyita ennaku 87 Clarence James Prescott mukazi wattu yafumbirwa omwami ono ayitibwa Clarence James Prescott inginiya kwaba baali bazimba ekiyitibwa Golden Gate Bridge mu kyaki years later ng'amaze okuyita emyaka 3 gave birth to. yazaala omwana ow'obuwala They named her Fleming, era nga bamutuma Fleming Adeline's paternal. yamubbula mu linnya lya jjajjaawe nakyala On February 17th, era ng'agamba February nga 17 engineers waliwo ekyatuka kwabo baali bagenda maaso n'okuzimba Golden Gate Bridge during construction of the Golden olutindo lwakyankana ne lutta abantu 8 abakozi ng'ogasseko ne ba engineers babiri ba engineers abaafa mwe mwana erodi ayitibwa Clarence James Prescott yali bba wa nakyala baabo 10 months after n'amaze okuyita emyezi 10 rodi nga yakafa Adeline was driving north, Adeline yali avuga emmotoka ng'agenda mambuka where 5-year-old Fleming was waiting. mu koteji y'abazadde be gye yali atadde muwala we mu myaka 5 Highly unusual, wabula bwe yali agenda waliwo ekyatukawo ekitaali kya bulijjo almost magic. kye twandigambye nti oba osanga kyalimu obufuusa yatunula Snow fell, omuzira gwatandika okugwa California. mu kafo akayitibwa Sonoma mu California kino kyamwewunyisa kubanga kyali kizibu nga tekisobola kubaawo kagenda omukwekkaanya ennyo motoka yatandika okyankalana etandise ova ku kkubo bweto neeyitawo laba tagali nesooka yekkata mukazi wattu ng'ali munda yali akwata kubogenda sisikana muwala we katonda wattu yayitawo nesooka yekkata wansi mazzi laba tagali waliwo annyonnyola The immersion in the frigid water. ono agamba okusya ku bunyoovu bwali mu mazzi Adeline's body mukazi wattu omubiri gwe when gwagenda mu kiyitibwa psychogenic breakout instantly stopping her breathing, era nga mu kino kyamuleetera okuba nga takyassa her heartbeat. omutima gwe ne gutandika okukuba empola Within 2 minutes, oluvannyuma lw'eddakiika 2 Adeline Bowman's core temperature yatandika okugezaako okuba ng'afuna obunyogovu munda mu mubiri gwe baabo her heart omutima gwe stopped beating.
At 8:55, wabula ku ssaawa 2:55 struck the vehicle, laddu yakuba ku mmotoka discharging half a n'eteekako amasannyalaze miliyoni 5 volts thousand amperes of current. era nga kwago agamu ne gayingira mu mubiri gwa nakyala First, ekyaleeta emitendera 3 Adeline Bowman's heart. ekyasooka omutima gwe gwazuukusibwa Second, ekyokubiri she was jolted out of her anoxic yasobola okugezaako okuva mu kiyitibwa psychogenic blackout in 2 minutes. n'alyoka assa omukka mu ddakiika 2 katonda wattu yasituka n'asembera ebbali mukazi wattu bambi Third, ekyokusatu based on von Lehman's principle, okusinziira ku von Lehman principle ekwatagana complication of electrons covered in the year mu 2000, deoxyribonucleic acid bye tugenda okuyiga mu 235 henceforth be immune to the ravages of bagamba okussa ku masannyalaze agayita mu mubiri gwe age. kyaleetera okubanga takyasobola kuddamu kaddiwa wadde okula laba tagali yenna kyago badde bagenda maaso okunyonyola essaawa zino tuli mu 214 byebyo ebyamutuukako yatuka essaawa n'abijjako buli kimu kyonna ekibaddewo sseba abaddewo sematale yasooka sematale owokubiri As the years passed, emyaka gijjako mugenda maato n'okwetoloola parents to a combination okusinzira nti yali takyakulera nga takyakaddiwa of heredity and buli eyamubuuzanga nga yeekwasa kimumbu alya bulungi akajjuza yeeyisa bulungi ng'ogasseko n'okwerabirira God. waliwo yamuseeka nagamba katonda wattu gwe tokukyukako Fleming Grown up. okuze Keep telling my mom. anti munaye eŋŋamba mange naye mange tanzikiririza Really must leave. But n'otusonyiwa tolina okgenda Sisters. naye okimanyi nti oli bw'abala bayinza olowooza muli baluganda kyokka ate nga gwe maama woono new face cream from. kiki ekikono munaye nyina ka face cream ke nafuna ye bulaaya But bye now. baayi weeraba onootusonyiwa tulina okgenda mukazi wattu abantu bangi abamusika ne bamubuuza ki ekyamutuukako action was required. kati waliwo ekiseera bwe kyatuukira nga ddala mutuufu yeetaaga agezeeko okuteekamu ekikolwa Adeline was waliwo akafo gye yali abeera mu sababani eyo nga tewali tagali yonna teri ateganya teri ki lumu ofiisa n'amuyimiriza Born January 1st. maama okusinziira ku biwandiiko biraga nti wazaalibwa mu 1908 nti butereevu 45. kiba kiraga na leesi wandibadde olina emyaka 45 essaawa zino Ma'am, I'm going to hold on to this. we bituuse nanga muntu eno ngenda gikwata Pick it up. osobole okundeetera birth certificate ku police station Happy to, officer. ko tewali buzibu ofiisa ofayo singa leeta enkya ko tewali tagali kati yakimanyawo byonoonese Adeline moved back to San yakwasa ekkubo n'asala waddeyo mu San Francisco at the School of Medicine. era bw'atyo n'asobola okugezaako okufuna akalimu mu School of Medicine There, wano she availed herself of every opportunity bagamba nti yakozesa buli mukisa gwonna okusobola okugezaako soma embeera gye yalimu lwaki takaddiwa lwaki takula after a year of oluvannyuma lw'omwaka ng'asomye buli kimu kyonna akimazeeyo was forced to confront the fact kino kyamukako kubanga asobola okugezaako okukkiriza amazima nti explanation for tewaliwo scientific explanation esobola kunnyonnyola condition gy'alimu Or have you bwekyo bwe kyakomekerera of the Communist Party? tewali kitabaddewo kyabadde tekkaanya kugambye sematalo biki byonna bibaddewo ng'alaba lumu aba akwata ekkubo okuvayo ku mulimu waliwo abaamugyako ne bamuyita Adeline Oh, I'm sorry. You have the wrong person. anti munansonyiwa mulina muntu mukyamu Bureau of Investigation, Miss Bowman. munaye tubale tugenda maaso n'okukolako okunoonyereza ffe tuli beefubyayi Don't mind. Why? lwaki Done nothing wrong. nze sirina kyenkoze kikyamu Good American. How dare ndi mutuuze Amerika musuufu muyinza muto otandika oyingira eddembe lyange We have no record of your residence. anti ekisinga okwasa enawo tetulina likodi eraga nti ddala mutuufu oli mutuuze bamuyisawo ne bamuteeka mu ggaali beefubyayi Nothing to worry about, Miss. teweeraliikirira nnyabo We're just going to run a few jasi tugenda kukolako tesi kyekyokka yagamba tufudde katonda wattu kyabasookazi amaaso emabega wano Amerika yali yeekengera era ng'ebintu yayitegesi byali nga byawaggulu kamala buli omu baali bamutambulizaako amaaso nenakya mukazi wattu ekitimba kyali kimukwatiddemu mu abo be baali bebekkaanya be baali basinga okweraliikirira nti bayinza okubeera bambega ba Russia biseera bya Cold War kakati nno kyeyakola badde bagambye bagenda mukolako testi kuba wesya kubanga baali bamutambuliddeko
waliwo ekyali kibeewuunyisa. Yatetenkanya mukazi wattu era ng'omuntu ayinza okubeera mu ttagali bw'atabulwa amagezi n'ayita emabega mu bbuutu y'eggaali era bw'atyo n'atawanyika n'adduka misinde asobola okugezaako taasa obulamu. Awo teyalwawo, yakwatamu ebyangu najja anoonye gy'asobola okudda okubeera nateera. Waliwo akafaananyi ke ng'ogasseko ne muwala we. Yabula emmotoka ezijja ebweru n'afunirawo ebyangu. Yasiikana muwala we n'amugamba singa wabaawo akubuuza bagambe nti nagenda ku vacation mu Europe sadda. We n'akomerawo kusiikana nja kuba nfunye ebiwandiiko ebirala. Era bw'onooba onnyanjula eri banno ojja kunnyanjula nga mukwano gwo. Kiteekeddwa kubeera bwe kiti munnaye Fleming. Yalina ossiibula muwala we. Katonda wattu. To ensure the freedom Unaagamba nti okakasa eddembe lye ng'ogasseeko line vow ne safety ya muwala we. Mukazi wattu yalayira. changing her name. N'agamba teri agenda kuddamu kumanya ku kyama kye. Era bw'atyo n'aba ng'agenda maaso n'okyusa ebimukwatako buli luvannyuma lwa myaka 10. To speak a word of her fate Era nga teri to another living soul. yalayira teri gwagenda kuddamu kubuulira ku biki ebyamutuukako. Kaabaani. Mpaka kati we tumulabira. Wayiseewo emyaka egiwererako ddala. When Jennifer Larson disappears Agamba nti kati wabulayo wiiki 3 asobole okukwata ekkubo okubula okuva mu linnya lya Jennifer Larson. house in Ashton, Oregon, Agenda kukozesa linnya ddala. Adeline Bowman, Agenda kubeera mu Oregon. moment of weakness, Era ng'agamba her vow for the past 60 years. nti ekintu kino yali yalayira ekyali kisobola okugezaako okuba nga kimunafu myaka 6 kyali kisobola okugezaako muwaayo bingi bye yali yeesonyiye. Buli luvannyuma lwa myaka 10 akyusa identity. Wetwogerera kati abuza wiiki 3 asenguka ave wano. Aba yaakatuuka ebbali Why don't you trust? we yamukubira essimu munywanyi we. Haven't got a better offer. Impossible. I'll pick you up at 8. Ngenda kukima ku ssaawa 2. And I called. The Grand Hotel of Nob Hill is Waliwo abagenda okuntwala munnaye aba Grand Hotel okuva mu Nob Hill bankubidde ne bagamba bagenda kunkima. Let's go. Then kati awo si wabi. Kati yali amukubidde essimu ye yali amuyita Amanda. I'll see you soon. Ndowooza nja kulaba oluvannyuma. Kale tegenda omukyalo no mukazi wattu muzibe yaggulawo erudda. Katonda wange tugenda kuba tuwolekera mwaka mulala 2015 ekyo ky'olwaliro. You hungry? Oli muyala. Mukazi wattu yasalawo yeesonyiwa okubikwatagana n'ebyabasajja. Yeesonyiwa okubikwatagana n'ebyogwa mu mukwano. Kwegamba obulamu n'asalawo abutambuze ku reyeka. Abantu 2 essaawa ze wetwogerera mu nsi abali bamanyi ki kyali. Ye nga ye ng'ogasseko ne muwala we. Wabula essaawa ze wetwogerera tugenda myaka ndowooza nga 61 gy'ayina omukyalo oyo. Naye bw'omuntu oyinza okuwoza wa 25 oba 26. Kali gwe teebereza muwala we ayinza kuba myaka ki? Akafo ke yajjamu akafo kano kamazeewo ebbanga ate nga kirabika abadde ajjanga musigo egusoose okubira ddala emabega abadde ajjanga mu bwe baba bayigira omwaka nga wano ssebo waatuukira. Katonda wattu wabula kyewuunyisa bambi niye yatuuka ekiseera n'akimanyiira. Just lwa nsonga munnange waliwo ekibeera ekizito eri obulamu bwo ng'oteekeddwa kyetikanga gwe ku mutima gwo. Yajja era bw'atyo n'asaba n'akokunywa n'akafuna kwe kutuuka pembeeni. Kati oli munywanyi we wabula omukyalo oli gw'olengera omukyalo ono muzibe tasobola kulaba kyali we bw'afaanana. Ye amanyi mumanya nti gina kyali wange bwe tuzze tutoba emyaka gino gyonna ayitibwa Amanda. Ati ogamba ki Amanda? Wasn't it? How did you guess? Ntegedde gwasoose okuba engalo. We're the last 2. Nyinza okuba mbadde mbabiri abasembayo. Kaakati What did I miss? kiki emisinze much just some happy chat. tewali nnyo gyasirwa kubanga What'd you get? ssanyu eribaddewo. It still feels like the one night where anything is possible. Gyasimpuliranga ekiro ekiwulikikanga buli kimu kyonna kisoboka kona ekyaki tomanya nyinza okufunayo ankwana. To live this year as though it were my... Nze njagala omwaka guno ngubeeremu ng'ogusemba. So, hell yeah. Kaakati Let's live.
tunywemu ku lwekyo. Aya waliwo eyali ebbali n'abaleegera Getting his nerve up. tufudde no waliwo akwate kuba okujja Brown hair, icy blues, mid-30s. ni myaka 3. You always get hit up. lwaki buli lwembeera naawe bavubuka be batukwanako no kakkana Welcome to the Cougar Den. weebale kujja eri abakadde Look a day over 28. oyinza otulabanga naye munaye tuli bakadde Dale Davenport. bampita Dale Davenport Really? Yeah, a star. Dale omusiizi Because he doesn't accept his affluent. lwakubanga ennaku zo takyasiga tayagala famire ye muteekemu seete Oh, no, just your nkumanyi gwe okay, wristwatch. nedda jasindabye essaawayo I'm assuming it was given to you by a well-to-do. eyinza okuba nga yakuweebwa jjajjaawo Great grandfather, but era ddala mubutuufu yampeerwa jjajja wa jjajja wange Covered in paint. otegedde otya nti ni musiizi kuona emikono gijjuddeko silangi Well, Picasso, have a seat. katonda watu yamusaba atuula erudda kekino nakya tewali kyatamanyi lwa nsonga ye gwolaba awo omutwe gwe gujjudde byafaayo byereere n'abantu abasinga abamanyi kati waliwo kabaka eyajja nakyala agenda otambuza bw'ati amaaso akaseera kabadde kawanvu ku lwe yasembayo okwegomba omuntu wabula yalengera rodi yali ayimiridde erudda yamusika omwoyo yamusika omutima era kamutunulira nnyo kamala ziba teziri busa kumbe kirabika rodi alina gwe yazze naye kwe kusooka ne kakakkanya amaaso abadde akakutte weekatu ne kasirawo okutambula kaveeyo oyo omukazi gwolaba sebozzekwa Hello. halo Thank you, sweetheart. anti weebale nnyo mukwano Oh. No, you don't have to sing. nedda toteekeddwa I've already had enough birthdays. olwedde namaze okufuna birthdays eziwera Where are you? kekene yali amukubidde essimu yali muwala we You didn't go out at all? amubuuza oli luddawa simanyi olya bulungi Blame you. kikunenya Are we still on for tomorrow? tunaasikana ku lwenkya All right, get some sleep. kale ngenda kusaba omulemuko Good night. sula bulungi abadde ayogera ne muwala we kyava tuli obudde nga butambula kati nga bwomanyi waliwo avubuka abeekwanyakwanya where he is, I hope he's got one hell of an excuse. boyfriend we yonna gyali ateekwa kuba alina ekyokwekwasa ekirungi okuleka weka Tradition, omanyi waliwo eŋŋombe egamba New Year's Eve, that you're supposed to kiss. nti kasoobeera wekka ng'oyingira omwaka oteekeddwa okkesinga omuntu yenna gw'oba naye Once from a young Bing Crosby. ebyo nabiwulirako okuva eri Bing Crosby Happy. type basajja musajja gwayogeddeko modro ziri katonda ati yajja I am too. gezeko sikana Oh, no, don't. yamugamba nze ntamidde leka naawe I love you. njaga osimanye nti kwagaluka ebisiga tojja kupitiramu yasalawo akwate kuba ave ku mukolo nga tannaba kemebwa aba ayingira elevator waliwo eyajja nassaayo omukono ye rodi ono gwe yabadde atunuulidde That'll teach me not to put my hand where. naye mbutuufu ekyo kijja kunjigiriza obutassa mukono gwange ogutagenda You know, omanyi that was a risky move. eyo ebadde muvu eri risiki And not eriwa losing yourself. eyogenda nga teweeyanjudde gye ndi I'm a daredevil. nayinze ni muntu bw'atyo Like the island? mpitibwa erisi ng'akazinga ayitibwa erisi ge mannya ge ani ze bampita jeni ng'ekitontome No, tokimanyi ekitontome ekirimu jeni I'd say that Half the Mouth have missed me. So n'akwata ekubo n'abaako kyayogera awo mbunambiro kissed me. jeni yaseka busese alabira ddala alabika afera Oh, one of the romantics, I think. tomumanyi yakiwandiika tomumanyi Actually, amazima gali but I mumanyi come across like a. naye saagala kwefuula kamanya byonna The door no. kyannaku nze njagala nnyo bakamanya byonna sooka olindeko jangu So, kaakati you off to? olagawa Some place with better food. ŋŋenda mu kifo ekirimu emmere alisi esingako Yourself? gwate Back to the party. nze ŋŋenda kuddayo ku pate To spend 27 floors with you. mbadde jasi njagala kumala fulozi 27 naawe What? Leaving your date upstairs? kamugamba kimu eyo olusika emuvu gyokola okuleka date yo upstairs n'okwata ekubo n'osalawo olumbenzi Does her name happen to end? waliwo omukyala gwe nakulabye naye No. Her name is Agnes Bogg. bamuyita Agnes Bog Jeff, I'll let him know you like this food. kwegamba muwala wa chef eyafumbye ku pate eno My date. oyo si deeti yange yasi munywanyi nakyala n'akwata ekubo n'afuluma Taxi, ma'am? Yes, please. wetaaga takisi maama kono buterevu lindako rudi awuli ayagala kakuba mana naye munayisi kangu Oh,
naawe olinda taxi jasi mbadde njagala kukuumako Liv? oyagala kumanya gye mbeera It does make it a lot easier. anti kiba kyangu okusindikira ku bimuli bwe mba njagala obisindika Okay. kale I'll manage. njasobola okubeerawo tekikwetaagisa kunnindako Been an adventure meeting you. naye kibadde kirungi okusikana Eris Thank you. weebale nnyo sooka olindeko katonda wattu There you go again. ozeemu nate era oteeka engalo zo we zitalina kgenda How do we get in touch? katunasikana tutya Happy New Year, Ellen. happy new year Eris Thank you, sir. weebale nnyo mu butuufu buno bwonna alaba bwana buto yamusiibula busiibuzi n'akwate ku bunaagenda yabadde ateeseza osiikana muwala we kakaido baami okusya kubanga eryetodde kiwala kye kyali kikuze nga kikaddiye n'okukaddiwa anti ogamba kimaama Unusual. bw'obasiikana ng'onaayita oli maama mu butuufu nga n'oli tasobola kuyita ono maama kubanga ono alabika kubeera jjajja I'm so kiba kyewuunyisa You know you don't have to still give me cards. okimanyi toteekeddwa genda masula kubanga okyapa kaadi z'amazaalibwa I love you too. njaga busibayo ekikuyaga nange bwe ntyo So when are you moving back up? kati ogenda senguka ddi Right. Right on. ngenda senguka mu February kono kirabika oli ku schedule alya nnyo omunnyo I see you already forgot our. kiraba okyagenda maaso n'okunywa omunnyo No, I am simply choosing to ignore. bye waŋŋamba jasimbye wala sifaayo bufi Actually, amazima gali nti I'm thinking of moving. nange mbadde ndowooza ku ky'okusenguka ku mulundi guno You love where you live. naye ate gy'obeera oyagalayo But you know, there's just too many stairs. naye jasi lwakubanga munaye amadaala manene Hey, Alfonso ku luno lya Afonso yagwa wansi broke her hip. n'amenyeka The doctor said she might never. abasawo ne bagamba nti ayinza n'obutaddamu kutambula And then the very next day, kati olunaku olwaddako Andrews called me, and she told me about this wonderful. Andrews yankubira essimu n'aŋŋamba nti waliwo akafo akamu ak'enjawulo She moved in last spring, and she said, yagendayo spring ewedde "Whole life. n'agamba nti buli kimu kyonna kiryoke wasufu unaawulya busungu What's the matter?" buzibu kyate I only bought an organ so that I could be close to naguze mu organ nsobole okugezaako okubeera close gy'oli visits. Move in with me eventually. oba si ki nga nsaba kimu tusobole okubeera fembi We haven't lived together since I was. tumaze ebbanga nga tetubeera ffenna okuva lwe nali mu high school Getting any younger. sigamba nti odda buto maama To Arizona and something happened to you. njagala okimanye singa okwateko bona ogenda mu Arizona ne wabaawo ekikutuukako Would hope that you'd come and take. anti mba nsuubira nti oba osanga bw'onojja ononnyamba n'ondabirira I'm too late. kati bwe najja mu kikeerezi nga We nedda don't do this tetugenda kukola kino on your birthday. leero mazaalibwa ago tugende maaso na kujaguza ku lwekyo va ku ebyo kiryakwate kubo n'akoma ku mulimu gwe I fell off my feet. What are you two? mwe kiki kye mugenda maaso n'okunyumyako nga museka Jones is donating 50,000 okimanyi nti Jones classics. adonatinga ebitabo classics biri ebisufu kamala ebiri watha $5,000 ejja $. To say that he'll be here. tukubya esimu ne tubagamba bagenda bireeta saama ne bagamba nti ye kennyini agenda bireeta ono agenda okuzza amaaso yagamba tufudde katonda wattu Mr. Jones, omwami nno omugagga adonatinga ebitabo Heritage Society. ye Eris Jones Our sincere gratitude for your. anti munaye tusanyuse nnyo okuba ng'ozze munnange Shipping and receiving, but I'm sure they'll be right up. If you don't mind ebitabo babireeta autograph of Ha! donating. yiro lyasika gye nakyala kapati gye baabadde Can you give me 1 second? osobola okumpayo gyasi akatikitiki yagala kwogeramu ne nakyala It's me, yenze munnange the know-it-all. kamanya byonna okola You kiwala too. anti naawe nakuleeteddeyo Some flowers. ebimuli tugambe nti ebimuli Miller by Henry James. Daisy Miller, Henry James, Wine by Ray Bradbury. Dandelion, Ray Bloody, Janet Fitz. White Olanda, Jenny. Very clever. Webale nnyo ebitabo byonna ebisinga bimanyi nekyebikate bino abadde tabisomanga I just joined the board. I saw you coming out of our meeting. amubuuza yategedde atya nti abeera wano kono mbadde mu kakiiko nenkulaba ng'okwateko ofuluma We met in a taller building. I'd have had time to cover that. singa nafunye akadde nga nsobola okwogera nawe oba osanga ebisinga nandibadde mbigamba I don't know about you, but simanyi I'm ready for some donating. naye ndi mwetegefu okugaba ebitabo tewali tagali No way. I'd like for you to accept. nandiyagadde alisi gwaba abikwata ebitabo ebyo I can't do that. bigenda baamu ebifaananyi nze saagala bifaananyi Take it.
saagala kunkuba You bifaananyi look stunning. leka naawe tulabika bubi I just don't like people taking. nze saagala bwagazi kunkuba bifaananyi sigamba nti oba ndabika bubi oba ndabika bulungi Yourself. If you want to kale accept them. bw'oba tokkiriza bikwata then kiba kitegeeza nange sigenda biwaaba civic archives They even have a book burning. ngenda nabyokya nkubulira mazima Just, I don't like having. nze saagala kunkuba bifaananyi ge mazima saagala Okay, fine. kale fine tewali tagali Alternative. Let me take you out. leka lisi nkutwaleko out Okay. That's impossible. ekyo tekigenda soboka tekigenda soboka All right, well, just then kale kanzizeeyo ebitabo byange tewali tabu ali serious Where? ontwala wa someplace you've never. ngenda kutwala mu kafo gy'otabeeranga Well, if in this city, that's. bwe waba mu kibuga kino kusya katonda then ndabanga ekizibu siina we simanyi yamugamba gofaayo ki keri yakwase kubona amwetika abantu baba n'obufo bwabwe mwisawo namuleeta pembeni I give up. kati mpanisa aha In the first year of the gold rush, about yagamba nti omwaka ogwasookera ddala ng'abantu bagenda maaso n'opakukira ebya golodi a lot of them, abantu 600,000 abakwata ekkubo okujja mu kafo kano abasinga bajjira ku maato were left on shore. kati amaato gaabwe ne bagaleka eri ku lubalama It was built right on top of kati ekibuga kya downtown San Francisco bakizimba ku maato ago services. Found this. kati abasite services mu bbanga etali lyawala baazudde kino nga basima babadde bayisaamu waya Isn't it something? lino lyerimu ku maato ago agalekebwawo Is that? Yeah, that's kiwogamba lyeri kulu ge gamu kwaga amaato Wow. abantu kwe bajjira nga bajja balina bye bapakuko okukima so we had the digging stopped immediately. kati ne tugamba abasima balekeraawo Made available to the public. bwati twagala ebintu bino bigezeeko San kuvaawo Francisco Historical Preservation. ndi kuba San Francisco Historical Preservation Society Yeah, well, oli ku boodi don't let anyone on the board these days. aye tebamala gakkiriza buli omu yena ku boodi kati ndyoko waawo nakyakyosebo kyamwemusa newankubadde ebintu bingi byamanyi naye ate kinaabadde takimanyi A fortune anyway. Inheritance. kati obugagga wabujja wasikira busikire I was a math major in college. nze nali kabaka mu kibalo mu koleje Developed an algorithm for kati nembaako method gyenkola esobola okugezaako ku figured out that it could kwegamba ogenda maaso n'okwekkaanya ekiyitibwa climate data start a kati ate omu ku manywanyi bange be nali nsula nabo naŋŋamba nti tusobola okugezaako kikosa ekiyitibwa financial oba economic forecasting with my half. kati ne tufunamu ssente twatandikira mu lumu yaffe Your job is. ne tufunamu ssente kati hafu yange But if you want to make a real bwe twatunda kampuni hafu yange gye nafuna oli ye n'agenda okukyakala nze nensalawo ngenze mu maaso n'okudonatinga mu bintu ebimu What about you, Jenny? kati ate gwe Jenny kiki kyokola kikyoli I own a Easy. dog. nze nnyina maguja I should be getting back. bwe bituuse kati ŋŋende Oh, we're having lunch. kati ate ekyemisana Ellis. anti munayo n'onsonyiwa weeraba Eris nze banzikiriza kubeera ku lunch break ya ssaawa emu yokka Let me at least walk you back. then kati bwoba tolina buzibu kankuwerekere nsobole okutwala nkuzeeyo yajja akawerekere For all of this. weebale nnyo byonna byokoledde No, I'm moving. wabula kyenjagala nkujjukize nti onneesibako naye nze ngenda ssenguka I have an idea. nfunyemu engeri y'ekirowoozo Tell you a joke. kankubulireyo ekisesa You have to go out with me. bw'oseka then oba oteekeddwa okgenda out nange ogw'okulala Laugh. bw'otaseka No, we're incompatible. kijja kuba kiraga mbu tetulina bwe tukwatagana nze naawe It's the funny, ddala mu butuufu eyinza okuba nga jjooka esesa ko neesesa sophisticated, so you probably. eyinza okuba enzibuzibu kwe gakiriza n'okuwa obuzibu ogyetegeera kale ssebo katuwulire Yeah, I love it. oli mwetegefu ogiwulira nti butereevu One Aye. day at Fenway Park. kali agamba nti lunaku lumu You know who he was? Teddy Williams wali omumanyi Career batting average. waliwo eyaleeta mumanyi n'asooka amubuulira buli kimu Yeah. ya oyo Williams. aha Teddy Williams He's hanging around Fenway. kati ali ewugwe ne famire ye That says, I want to play for the Sox. enfalaasi neekwata ekubo nejja nemugamba njagala kuzanyira socks Like, okay. enfalaasi yennyini kola obutereevu And the horse says, I can hit just like you. Huh? nemugamba nsobola okukuba nga ggwe He- naye lwakubanga nze ekuba nnyo n'okusinga ggwe And Ted's like, okay. Teddy n'agamba kale You and sure. balaasi ggwe tewali tabu n'atandika opiikinga nga bwekubanga bwekuba To the bleachers. emipiira gyonna ne gigwa eri gye batuula Ted's like, whoa. Teddy n'agamba katonda What else watu can you do? And the horse says, well. ki ekyakyosobola okukola So Ted hits him a few ground balls. n'atandika ogikubira egya wansi The vacuum cleaner. kati agenda okkizuula nga va kimukiriina Yeah. So Hey. Ted's like, whoa.
kwegamba Teddy n'agamba Katonda wattu. Horse just looks at him and says, "Pick." Enfalaasi nemutunuulira. Whoever heard? Yali agigamba nti osobola opickinga ne mugamba nti wali owuliddeko enfalaasi epickinga. Mu butuufu byayogedde temuli mu kisesa wadde n'eki. Naye nakyala ate yaseka. Yes. Ladies and gentlemen, Bana abaami n'abakyala. he has been. Maze ne muwangula. That's the worst joke I've ever heard in my Eyo ye jjoko ekyasise okubeera ekisulo gye nali mpulidde ku nsi ya Katonda. Dinner Tuesday, Tunaalyamu ekyeggulo ku Lwokubiri. T Street, Aliso gye wange 8 o'clock. ku ssaawa 2. Fine. Then kale tewali tabu. Nja kujja. Sebo ye kyafuddeko. Kwegamba omuntu ne bombulya jjoko nga tesese asobola oseka. Olw'ensonga eba enyiza ye kyabadde afa kiri kimu nakyala aseke. So, what? Kakati nakyali naye yakwate kubona gye eringa banka. I need my account. Anti neetaaga ngezeeko okwekkaanya akawunti yange. Traveling for a while. Ngenda kuba ntambulamuko. Genda tambulamu. Okay. Kono kali. Paperwork, I'll be right back. Kati alina akawunti kwegamba nga boonogamba nti investment accounts. Oteekayo sente zo n'obeera awo ne zikulira eyo. Waliwo ekifaananyi kya Lodi ekyali pembeeni. Bw'akisuya bw'ati yajjukiramu ebiseera ebikadde. All of these companies rate very high. Zino kampuni z'olaba abadde bakasoma abaffe. Graphic company? Ate no ku photographic company. They make photo paper and equipment. Bakola photo papers ng'ogasseko n'ebirala. Photography could revolutionize. Naye bagamba nti gye bujja maaso balina ekintu kye bayiye ekiyitibwa electronic photography. Mu kisobola ogezaako kyusa ebintu bikwagana ne bizinensi. To see it. Kati bw'oba wakuinvestingamu olina okimanya mu kiyinza otwala emyaka emitono mu maaso eyo. Yagamba kimu tewali tagali. There now. Naye ate amanya baalikyusa beeyita litandikako The heck it starts with an oba ng'amba entya It's Greek. liri mu On Lugreek Xerox. liyitibwa Xerox. Xerox. Yali agenda kuinvestinga mu majage So, era bw'atyo n'ateekamu sente. card. Kakati katulabe sigini kyeri ku kaadi. Signer. Susan Fleischer. Susan. Kati oyagala kuteekako ng'ani asayininga Susan Fleischer I-S-H-E-R. najja ali mu spelling re. Bw'atyo bwe yakolanga n'investinga sente ze n'agireka eyo n'atambula n'agenda kuba yakimanyanga nti ebbanga lyalina ddene. Yajja asobola okugezaako okulesa makujja ye. Giga bwe bituuse kati olina otandika okulya ebintu nga bino. Omanyiire? Kubanga ogenda tandika okubeera farm dog. Baabo. Mu kaseera kano yakwate kuba gyasiikane Lodi. Akaseera kali katosyako kubanga basiikana ogwokubiri. Lodi yali amusabye ajje wakaawe. Genda nafumba. Era bw'atuuka yaggulawo. Laba kabaka gy'abeera. Alina amagye agatenkanika. Wabula akafu. Kalinga sitowa y'abazimbi. Yayitawo n'ayingira munda. Simanyi nkuyingirira bwana gundi. I was afraid you got cold feet. No. Mbadde manyi watiddemu. A cab. Nedda jasi manyi ebya kaabu jaamu. Namusimula kapeke. Can I take your coat? Ufaayo singa nkujjako ekkooti. Okay. Okay. Tiwali tagali osobola ogijjako. Your place, it's, Ekifo kyo Unfinished? tekinnaba kuggwa. I noticed that part. Kwegamba ndabye sayidi eringa ebintu ebisinga byonna ebyabazimbi weebiri. I have to paint and Agamba nti ekifo ekyange nze nkyezimbira. Ebintu by'okusiigako plasita n'ebisigadde nze nnyina byekwasaganyiza. Kwegamba nyumirwa nga yabyekolera. Bisirira nno. Tufudde. just Kati make yourself comfortable. nina kusaba otuule. Relax. Kakana. Okay. Okay. Lwali takimanyi nti ali kujjekwa. What is it? Biki by'ofumba? Cooking. Ebyo. It's a delicacy which, to be honest, is not for everyone. Amazima gali nti byenfumba si bya buli omu. I hope you like it. Kansuye tojja byagala. Are you ready? Oli mwetegefu. Oyagala mmale kukubira ngoma. Voila! Voilà. Katonda waage. In this and stuffed quail. Please. Either wabadde olya bino oba si ki. I'm Kkiriza. overjoyed. Kono tewali tagali nja kulya binsanyusizza. N'ayongeza n'akaziki yasetinze akaziki kasinga okwagala. Ka jazz music. As perfect as the music. Emmere ewooma naye music ye wambwa. Like jazz? Leka nawe toyagala jazz. This is something else. Jazz mwagala naye oyo gwokuba nkola si ddungi. Man. Kati baasooka essira ne bassaamu Sweet, but tough as nails. mulungi. My dad, on the other hand, Kitange has his head in the stars. kitange ye muntu wa kusoma bya munyenye. Astronomer. Astronomer. From Stanford.
yasomesa ne ku Stanford. Then he discovered an unusual comet. Omanyi alina ekibalo kyagamba mbu yazuula kitwandiise kometi y'enjawulo Perfect perigee. eyayita ku lubengo lw'ensi ekitera okubeera ekizibu. 1981. Yaliwo mu winta ya 1981. Bituufu ko nedda si bituufu. That didn't stop us from looking. However much kwega tekyatulubera twasiga tukyanoonya When I was growing up. era nga kye kintu kye twabeerako kubanga nkula Looking. tukyanoonya ne buli kati. Kometi eyo gyayogerako. Glass of wine and I may. Oba osanga bwe naanywayo ka girasi ka wine nange njasobola okumanya ki ekigenda. Nimba tonyongera. You know, they have a saying in Italy. Omanyi we boogera mu Italy. Bicchieri di vino non ci contento mai. Katonda wattu. Years, lovers. Years, lovers, wine glasses. Here's lovers and glasses of wine. Glasses of wine. These are things that should never be counted. Byebintu byotasobola gezaako kubala mu kyo. You have no idea. Tolina kirowoozo bw'oyogera bw'otyo. Kubanga ye ali mu ku-experience nga kyetwandiise emyaka. I like your view. Kavyu konkaagadde. Bw'obeera wano eri emmanga waliyo studio y'abadansi abakadde. I like the way you read. Ngeri gy'osomamu ebitabo njagala. Kikyotegeeza. Saw you coming out of the board meeting. Nakulaba lumu nga nfuluma board meeting. Your hair was pulled back. Enviiri wali osise mabega. Blue dress. Ng'oyambadde akateeteeyi ka bbulu. Wali osoma akatabo buno obw'abaana abato tububeeramu ebintu by'abaana abato. Long enough to realize you weren't blind. Nakulaba okumala akasi akawulirako ddala okusobola ogezaako kakasa mbu toli muzibe. When or how, but I... Nali njagala okusisikana nga simanyi ntya. Naye Katonda wattu. Kwe kujja akanywegere. Ndowooza. I think I remember that day. Nze ndowooza nzijukira olunaku olwo. It was a book in Norwegian and Waliwo akatabo ke nali nsoma kali mu Norway ng'ebigambo binzibuwaliddeko. You're kidding. Osaaga? Yes. Yes, nsaaga. Oh, you're kidding. Yes, of course I am. Ko nsaaga. Braille for beginners Kali awo. or something. Kali ku nnyimba z'abaana abato. Kabadde kaagala mujja kwata eshoni okubanga akakisinga oba akanywegera. You can tell me. Kikataagala kwegamba kusembeza mutima gwako gyali kubanga kakima tekasobola kuwangaala naye olw'embeera gye kali mu ngakko. Tikaagala kwesembereza bintu bya mukwano. Kamugamba kisingako ne tubeera bwe tuti ne tutagenda wala. Rudi agamba nedda nze ku saidi yange tekiryoke. Ye alaba saizi ye wabula si saizi ye. Kyava jja kasalawo kamuwa akadde kubanga nako kennyini ku saidi yaako kyali kitutte ebbanga kuleka asisembayo okubeera n'omusajja ŋŋambe ekintu kyesiisobole kwetaawuluzaako kyotaasobole kwetaawuluzaako kamugambye baako ky'oŋŋamba kyesiisobole kwetaawuluzaako musaatu naawe lwakyasobola okukagamba baayitawo buyisi baabo baafuna akawungezi akali akasufu okuzaama era bwakyekera ku makya nakyala agudde ekikoowukoowu geno tulabwa ati lindako tayinza nakikkiriza omanyawo okuba otulo tomanya nawa gye tuba tuwomu ekyekanika kwegamba ekyenkomerero amakya amalungi bwana gundi yefudde yebasye akanywezeza abamu kufe munaye tukola okufuna ensimbi gulayika wafuna dda kaisiya bikonkwatiddewo toyagala gende Will you ever come back? ddala mbutuufu olikwata ekkuba okudda tuŋŋamba nti ngenda kuba nkulaba gusemba. Are you sure there's no one there who speaks English? Kagenda ali ku simu agamba tewaliwo omulala asobola kwogera luzungu. Nemukwasaganya byakwasaganya. Nyino genda. Lindako. Olulimi lukalu. Okay, I'm trying to deal with this in Portuguese. Manyi njagala kwogera Luportuguese. Ne
leka tulabe kyoyagala okwogera. What are you trying to say? Kiki oyagala omugamba? The Rainforest Trust wants to buy. Rainforest Trust baagala at least bagezeeko ogulako ekazi eziwera. Leka. Thank you. Webali. Gostaríamos de comprar 5... Nakyala seba abimanyi. Ótimo. Katonda watu. O cheque está no correio. Mbutuufu. Muito obrigada, senhor. Ono yasooka naye obunyo omukyalo ono ali biki? I'm late for work. Munaye ndi kikeerezi nyina okgenda okyapa. Let go. Neetaawuluzaako kite. Yamugamba kite. Kekeno ng'atudde ebbali. Kino ekintu kibadde kituta akaseera ekikwatagana n'omukwano. Okuva lwe yasembayo okubeera n'omuntu mu mukwano. Era kaabu bwe yapaakinga ebbali, waliwo akatebe akaali pembeeni. Ku kkubo kalinga akali mu paaka. Bw'akatula bw'ati kaamujjukiza. Waliwo omwami mu biseera ebyewala, oba ebiseera ebyera, oba mu myaka egyedda, waliwo omusajja gwe yali ayagala. Nikyo bikayatuka ekiseera nga takyasobola kubeera naye kumala bbanga ggwanvu. Olw'ensonga y'embeera gy'alimu, oba kyetwandiyise condition gy'alimu mukazi wa Tubambe. Era omusajja oyo yamuddukako buddusi. Teyamusiibula namusiibula kumugamba nti kwata kubo genda. Yadduka buddusi n'amuleka emabega kubanga yali tasobola namugamba. Kyali kizibu kukkiriza nakyala kiki yali. Kiva yabali yeesonyiwa ebikwatagana ku mukwano. Essaawa zino asikanya omusajja ayinza n'okuba nga yandibadde mulungi gy'ali. N'ekimuleetera ennaku bwezi ng'ogasseko n'okuyiwa amaziga okuva ku mutima gwe. Era bw'atu yatandika okugenda maaso n'osoma obutabo bwa Lodi bwe yamuwa ng'ekirabo. Ekyewuunyisa bwe bumu ku obutabo bwe yali tasomanga. Ate nga bwonna first editions bwasayiningibwako abo ababuwandika abandi badde nga ba authors baabwo. Kale agenda okwata ekuba okudda eka. Munywanyi we gwayinanga ow'omu nnyumba kyaliiwe yamusika n'embeera sinungi. Yamuddusizaawo eri abasawo bajjanjaba ebisolo. Munamugamba okusiya ku mbeera gy'alimu nkalubo. Mulwadde wa nsigo. Oza n'aterera. Kizibu. Singa obadde gwe ng'ali mu mbeera bw'eti wandikoze eki? Ng'obadde nze. Nze nandibadde ndowooza ku kya. What a wonderful life he's had. Obulamu obusufu bw'abaddemu. And how lucky you are to have found each other. N'okubeera nga yali wa mukisa okubeera naawe. Omugambye ekizibu okuba nga embeera gy'alimu essaawa zino tali mu bulumi. Kale aba yeetaaga kuteeka down, kuputinga down oba kumugyawo. Of course. Mukazi wattu yakkiriza. Kuba naye teyandimwagadde kubeera bwe. Kyokka badde bagenda ssenguka. Laba tabu. Ng'ovudde ku muwala we. Kino kyekitonde kyabadde afaako ku nsi. Kwegamba kyekintu kyabadde asobola okuddawo neyeeyogeza nakyo. Ekisobola omukipinga sen ku lw'embeera ye. Obutamusiikana nga yeeyogeza yekka ng'ali mu multiple personality disorder. Hey, Jenny, this is Alice. Genda okwata ekuba okujja ewaka. Lodi yakubye amasimu ag'okumukumu. Me back. Yatula ebifaananyi eby'omusajja eyamukuba embaga. Ebifaananyi by'alina byonna bikadde. Azaabeera n'embwa ez'enjawulo. Era bw'atyo yakwata ekkubo. Gyesaawa asobola ogezaako. Zino zonna zazaabeera nazo mu myaka gyaze yeetooloola. Naye ekyewuunyisa zibadde ng'ez'olulyo olumu. Zibadde ng'ezijjira mu musaayi ogumu bwe guti. Ate nga kirabika yabadde agufolowinga. Era yakwata akafaananyi ne kano n'akasaawo erudda.
kakati nazingako balbamu nagisse bali mu kibokisi bwatyo naggalawo yakwata n'ebitabo Ellis byamuwadde byonna yabisome yabimagyeko dda katonda wange kelyawuli yastak tandise okubeera attached eri ebintu ebimu ate nga kyekintu kyeyali yalayira okwesonyiwa teyagala kubeera ali attached kintu kira kyonna kujjako ebyo byabadde azatambula nabyo mu bulamu bwe nga maguja naye basajja mirimu mikwano kibuga mbeera ya byonna yali yabyegobako ng'akasya bwe katuka nga bamaze okuyita emyaka nga 10 ng'ava mu kibuga ngadde ewalala Jenny. kati yaba atambula ku suuti ag'okulya waliwo amuyita Jenny. Ellis gw'okola ki wano eno? Well, I tried to call, but ngezezaako okukubira otegedde otya wembeera? The library. Ku library gye bampadde be bampadde address yo. I didn't know what else to do. Mbadde simanyi kye yakyakola mwattu. My dog, I had to manyi put him down. embwa yange egenze nefuna obuzibu badde balina ogipotinga dda kutonkwatako Contact you. waliwo ensonga lwaki There's a reason I don't give out my address. waliwo ensonga lwaki sigaba address yange wandiniza lisi nekubira essimu I'm moving. ate siraba nsonga lwaki onneesibawo tekigenda kukola nze ngenda kusenguka kati alina n'obusungu bwe gwekwata bitwali ono ebimuli abiwadde naateza Jacqueline amugambye waliwo ensonga lwaki sigaba address yange gyembeera era namugamba noga kiro tekigenda kukola siraba nsonga lwaki okyesibako kuba nze ngenda nakusenguka yakimanyi akyogeza busungu ate nga musaatu takigwana. She got rid of all of her books. I could no sooner get rid of this book than I could. Kekati ono agenda mu maaso naye asenguka ye muwala we. Looks like I'm not the only one getting nostalgic. Kirabika sinze ze katandise okuba nga neesikamu obutasenguka. Yeah, I like to think so. Laba alubamu ya muwala we. Just wish you know that you could have been there for more of it. Ngamba kale senga. Why? Remember that? Ojjukira ekifaananyi ekyo. Before I was a junior in college. Nali junior mu college. Last photo I have of you. Kye kifaananyi kye nasingayo okufuna ku kikuggwe. Anti munayo ebyango bimanyi tebikyuka. Ne bwonkuba bya myaka kyensigalayo omu. Face tekyuka esigalayo emu. Sikula sikaddiwa sikola ki? What's wrong? Kikyamu kyekikuli ng'olabika nga alina ekyejjusa. Of lying to good people. Agamba nkoye ebyokudduka. Okuba nga nziruka abantu abalungi kulolekerawo. Tiwakyali ayinza kuwondera. Abantu bonna abayinza okuba nga bakyakusubiriza mu mbeera eno bayinza okuba nga bafa nadda nga tewakyali wadde n'omu. Gutomisinga kubaako na muntu gw'ogwa naye mukwano. Akasi akabadde kawanvu. Anti kijasi okuba nga tewali future. I mean a future together. Kyentegeeza future n'omuntu oyo gwe nnyinza okwagala. Without that love is Mumanyi bw'oba tokaddiwa. it's just hard. Then omukwano kiba tekirina makulu. For everybody. How many times has my heart been? Golowooza omutima gwange gumenyese emirundi emeka. If I had your looks. Singa nze nayina mbeerayo nze nandibadde ngwa mu mukwano buli lukya. I did meet someone Nyina gwe nasiekanya ekyo sigenda kulimba. on New Year's Eve. He Ku New Year's Eve ne tufuna akaseera k'ekyanyuyaani bannange. Tebikwatako. Don't get too excited. Syagala okyamuke nnyo. I told him to leave me alone. Namugambye andekeezeka. Lwaki? Kyambwa. Neeyisiza bubi. Sorry, tell him you made a mistake. Anti kwate kubogeno musika ne munaye maama. Geno mugambe weetonde. To Oregon, not Timbuktu. Ogenda mu Oregon sigamba nti ogenda mu Timbuktu. Genda. Do it for yourself. Genda okyekolere ku lulwo. Please. Bambi lwaki ogaana essanyu maama? Laba naasaba maama we. Nagaye bw'obatunulira kegamba banga na jjajja. Amugambye kino kikole. Can I help you? Yajja. I'm here to see Ellis Jones. Nzize wano kulaba Ellis Jones. Oh, it's... Newankubadde kale tansuya sigamba nti oba tulina appointment.
And you are? Gwani Incredibly sorry. nonsonyiwa akusonyiwa. Jones, you got a guest down here. Waliwo omugenyi ali wansi You got a name? eno oteekwa kwa liisoyira erijja. For Larson. Mugamba ayitibwa Jennifer Lyson. I understand if Nkitegeera. you want to see me. Mugambe nkitegeera bw'oba tayagala kundaba. Gwe twasembayo okugera neeyisa bubyo Kamala. It's been unbelievable. Since longer than he can imagine. And I just... Katonda wattu. The other day. Ayagala kufuna bigambo by'asobola mugamba. Unaawulira. How Abadde already akubidde road. he's been. And I've just been too stupid to accept it. And Yes, yali ayagala kumpisa bulungi ate nga ndi musiru saasobola kikkiriza. how sincerely sorry I am. Wabula njagala mulaga nti bambi ndi mu kwetonda. Ask that if he could come down. Mugambe nti waba asobola okujja wansi. Let me make it up to him. Leka lisi nfune engeri gy'esobola okimukolera mutwaleko out Please. mu kifo kyatabangamu. Mugambe bambi. Larson? She says Mwami if you don't... Mwami Jones ono omukyala ayitibwa Jennifer Larson. Okay, good. Kale obiwulidde. He wants to know where you take... Ayagala kumanya gy'omutwala. Someplace he's never been. Mugambe mu kafo gy'atabeeranga. Gye ngenda omutwala. Rodi jjukira kannakyali akaagala Kamala. Motoka yakwata ekkubo n'ekisembera erudda. Era anti ogamba ki Jenny? Najje yamuleeta eno. Otyo ndeesewa. All right, you don't actually think this is my first chop shop, do you? Oh, be quiet. Tolowooza nti eno ekyopushopu yange esookera ddala oba garagi. This used to be one of the most popular picture houses in the city. Sebo kano akafo kaali akamu ku abo obukyasira okumanyikwa mu kibuga bya sinema. In the 30s, a woman named Mary Elizabeth Woods. Agamba nti waliwo omukyala yayitibwa Mary Elizabeth Woods. Theater. Yalina omusajja gwe yali ayagala omugagga. Naturally. Ng'alina theatre, drive-in theatre mu Camden mu New Jersey. Which she was. Kali omukyala oyo n'ayagala okubaako naye kye yeekolera. The husband. Omanyi yali muntu ayali teefirayo ng'ayagala ne babba baabanne nga tafaayo kwegamba ng'alinga yakimala. Anyway. Kale nonsonyiwa okulandagga. She couldn't have an open air theater. Kaakati She brought all the cars in. okusinza nti yali tasobola gezaako okusiya katundu yali tasobola gezaako okuba ne opening theatre. It was spectacular. N'asalawo agezeeko okugula emmotoka zonna ezaali munda wano. Sokoleka enkulage. Are you ready for the best? Oli mwetegefu okunyumirwa akasinga ka paati mu kintu kino. Aha. Yajjako erudda. Katonda wattu. Waggulu wavaayo ekitangaala. Luminescent filaments installed. Agamba nti buli kimu kyonna baakizimba. The time to create the constellation. Baatwala obudde osobola okugezaako creating a constellation waggulu awo. Nga bw'obeera wano ng'ozze kulaba sinema ng'olinga ali eweeru. Katonda wattu. Oli yagamba kasufu era akaagadde. Kigava kayitawo ne kajja ebbali ku gaali yali awo. What are you doing? Katonda wattu okola ki? Come on. Jangu gwe naawe. Musaba afune waatuulira. Kwata wano. Cheers. Njagala tunywemu. The great paradox of all this is that Ekinyuma bino byonna the farther we can see, kegamba but not into the future, into the past. okusobola okugezaako manya Hasn't even reached us yet. I don't think I'll ever ebyo mu maaso ng'osinziira ku byayita. history. Naye simanyi lwaki abantu tebakyanyumirwa byayita. First two, Naye ate tusobola okufa ku byaffe. we can talk about Ebiseera by'omaaso tusobola okwogera ku biseera by'omaaso ebyaffe. Ellis. Erisi the distant future soogera ku biseera by'amaaso ebiwanvu. this weekend. Ngamba weekend eno. What did you have in mind? Ki ky'olina mu ndowooza? My parents are having a party this Bazadde bange bagenda kuba baselebrating anniversary yaabwe ey'emyaka 4 couple hours. mu bufumbo. Just essaawa ntono tugendeyo tuli ekyeggulo. Come with me. Jja tugende ffenna. Ovugawo essaawa ntono Kamala. Olabye otya? Nakyala muwala we yamugambye nyumirwako. Leka genda maaso nakwerumya. Katonda wattu. Yagamba kimu kale. Tugenda tusika ne bazadde bo tuli ekyeggulo. Enkeera waalwo.
n'agambye bakayise Adeline. Oh my God. You know, you rarely see a Saab in the Daytona 500. Kizibu okusiika n'emmotoka bweti ng'edduka sipiidi eteekanika. I want to consider an occasional Olino yeenywezezza. by your foot. I don't know what you're talking Simanyi biki byoyogerako. Katonda watuleka kuwalabula mmotoka naawe. Musatu ali mu kutya okuteekanika. Leka kuwalabula mmotoka bw'oti. Yamutwala Kaasha. Do me a favor, stop and pick her up. Nyambayo ekintu kimu oyo tumutwaleko. Oyagala kunkubya abaana bo bakaalo bakyala bo bakaalo. Nedda oyo mwannyinaze yagisibira eno. Onoosonyiwa omadde simanyi nti mwannyoko. Aya. What's up, pussycat? Story ekigwe Pussycat. What's it look like? Oyagala nkutwaleko? How are you? Ogamba ki? Yamusekula busekuzi. Still driving the Saab, huh? Yeah, it's Hello. Hey. Ogamba kyama. Jenny. Jenny, ono mwannyinaze. Hey, should have told me you were taking the bus. Kalwasi wangambye nti ogenda kulinnya bbaasi. I stopped using telephone Alisi nenkukima. Wanikubidde essimu kono sikyakozesa masimu. Reason? Lwaki? to protest the involvement of telephone. Neekalakaasa Of high-tech. ab'ebyempuliziganya be bagenda maaso n'okwasaganya abafulumi ebyokulwanyisa eby'ettabbu. From Berkeley. Omanyi yasomera mu Blackley. So this is the new one. Kati ono yompya gw'ofunye. Have you Eh? had them yet? Simanyi wamwegaddi. Yes, 10 minutes ago. Dakiika 10 mu ntebe awo w'otudde wennyini we yatammulidde. What's the story with this girl? Kasooka ombulire mutabani waffe ono muwala ki gw'ayagala. Something Alice told me. Anti tewali kikulu nnyo Eris kye yaŋŋambye. Dekera awo tossaamu bingi. Girl Ah, working at a public library. omuwala akola mu public library. Books and silence. Anti akwasaganya bitabo. Found out about his general Ayinza okuba yategedde mutabani waffe nti agaba nnyo ssente. way in there. N'afuna engeri gy'asobola omufunza. I'll bet that. Abawala b'ennaku zo si bangu. Shouldn't they be here by now? Tebateekeddwa okuba nga batuuse essaawa eno. Keno kirabika eno ye famire, ono ye taata oli ye maama. Taata alina ssente ziteekanika. Somesa astronomy. Yakaritayalinga. Yeah. How do I look? Nfaanana atya? Baana bange. Anti ofaanana bulungi toli bubi. Yakwata ekkubo n'aggulawo. Oh, there you are. Aha! Oh, Yesu ku sooka ompa akafumito. great. Lucky we picked up on the road. Ono tumusiikanye ku bbala. This is Jenny. Ono yayitibwa Jenny. Nice to meet you. Kibale kirungi okusiikana mwattu. Oh, no, it was nothing. We made it in like 18 minutes. Omanyi tutuukidde mu dakiika 18. Okimanyi saagala bintu byakuwalabula mmotoka. It wasn't me. It was... Sinza abadde awalabula ye mukyalo ono yabadde agiwalabula Jenny. Take your coat. Okay. Mugyeko ekooti zammwe. Would you forget where we live? Kiki obadde weerabidde gye tukasiba. Tukyagala kujja tulabako. Dad, William. Dad. Anti oyo ekitanga ayitibwa William taata. Ono abadde nabakwogera erinnya Rodi yagamba Adeline. Katonda wattu. Jenny. Bampita Jenny ge mannya gange. Rodi amuyita Adeline kirabika amumanyi mu biseera biri. You okay? Taata olyoke. Yagamba kimulinda. You look exactly Ofaananira ddala. like Munywanyi wange Adeline Bowman. yali ayitibwa Adeline Bowman. That's my mother. Oyo munnayo mange. You really? Okakasa. Did you know her? Wali omumanyi. Ah. Yeah. Yes, nali mumanyi. Katonda wattu. Very close. Yali kyali wage. I knew her in London. Nali namutegerera mu London. She lived there Yateranga okubaayo. right before she Before nga moved to Paris. tannaba kujja mu Paris. Incredible. Ekyewuunyisa munnange. Kakano Rodi agambye mbu yali munywanyi we. Very close friend. You must hear that all the time. Kirabika okiwulira buli kaseera abantu ndowooza bagamba nti wamufaanana n'okatagga. We were very close. You said that already. Leka naawe wabyogedde dda. I believe you never mentioned her. Kyewuunyisa okuba nga tewamwogerako. No. I remember your clothes. Nzijukira mikwano gyo bonna abaali bakyali bonfaafe. Rodi kwegamba takikkiriza. She passed away Ali atya kono yafa. years ago. Yafa myaka nga 6 egiyise. Katonda wattu. Oh, wow. Katonda wattu. Sorry. Nga kitalo munnange. Kitalo.
Extraordinary woman. Yali mukazi wa njawulo. It runs in the family. Taata kiri mu family kubanga ne muwala we si mubi. Come on. You want something to eat? Omwagala ofuna ku kyokulya mwetaaga ekyokunywa kwa butereevu. Wabula kirabika nakyala akitegedde. Bandi banga beeyagalako n'omwami ono. Lwodi ayitibwa William. Wabula takikkiriza namasi akyamutunuulira. Katonda wattu. Taata. Ogamba ki? Yabasibula ne bakwate kubo ne bagenda. Naye kikyamulumya omutwe ne wetwogera eddakiika eno. Omwana yafaanana omukyala n'akatagga. Yafaanana maama we n'amumalayo n'akamwenyo. Yasalawo anywamu egiraasi y'akadrink ku lwekyo. Ala. Kirabika olumulabye n'abaako byajjukira musajja wattu. Ebyali bikwatagana ku mukyala ayitibwa Adeline Bowman. Abantu bafaanagana kizibu kukkiriza naye. Omwana yafaanana nnyoko we n'adda ne mukati. Wa. Kino kyamuleetera ebirowoozo okuba nga bitambula. Era bw'atu yajjukiramu ebiseera ebyo. We yasiikanira omukyala oyo. Byali biseera bikadde. Nyabo. Nakyala n'emmotoka yali efudde road yali kalundaganya. Anti senga ogenda maaso n'ogitiga ati gojja kwonoona yingini. Kenakyala agenda okugyako bw'ati okutunula. Nvubuka yali muto. Nkoze buli kimu kyonna kyetaagisa naye. Motoka entabudde. All it needs is a push start. Anche weetaaga ndowooza gisindika mweteguke. I'll give you a push. Leka nkusindika ogitegule. You'll take off. Ejja sobola otawagika. Okay. Kale. Thank you. Lwadi ajjukira. Ready? Newankubadde oli amugambye nti nze ndi muwala we. Naye ffe tumanye ekituufu. Ate kwa kubanga yeye. Abasajja bakadde balina n'ebi balina abaana bali omukyala takyukako wadde. You're welcome. Yategula emmotoka ya nakyala n'agenda agamba waayi. Abadde asobola ati oba osanga. Kati nno bwe katuuka ebbali kagiweta buwesi. Ne kamala ne kagireeta. Yagamba kimu Katonda wattu. They would spend the next 5 weeks together. Kati nno wiiki ssetaano ezaddako baazimala bombi. Promised herself she would never do. Nakyala yali yeesuubiza nti tagenda kudda mufuna musajja naye ate kirabika ono yamutomera n'agwa mu mukwano naye. Adeline Bowman. Kamubuuza erinnya n'agamba nti ze Adeline Bowman. That's beautiful. Linnya sufu. Thank you. Anti weebale munnange. 3 weeks later, oluvannyuma lwa wiiki ssatu William Rodi semester ye yaggwako. States William n'akwata ekkubo okujja mu United States of America. came with him. Era Adeline Bowman yakwata ekkubo n'ajja naye. Ne batandika okufuna akaseera ak'essanyu bombiriri. Adeline ng'ogasseko ne William. Kaali kaseera kasufu kamala. Baabo. Kakali nonna kyakyamukutte. Talina ngeri gy'asobola kibuukamu. Wabula feelinga guilty kubanga yamanyi amazima. Enkeera waalwo. Musatu ssebo yakeera kwa Subuyi. Genda okuzamba asula alegera mutabani we. Anti wasotya mutabani. Nafuse bulungi taata. Safuse bubi. Musiba kacyayi. Wabula atulya kitaawe. Olyoke taata. Ngina kusaba onsonyi okubya ekiro kyajjo. Mu butuufu byadde biswaza. Jaswa kubanga sibalira ngeri gyesobola kijona. Niwe omwana yafaanana nnyina naddadde mukati. Anti ofaayo. Muto n'akwate kuba gy'atula erudda. Ziba teziri busa. Gwali wazukusesa ameka. Jasi nazukusa akasi aketoloddemu. Na jasi kane mutabani we. Yamubuuza Jenny aliwa. Anti akyaliyo munnange. Ekyo kyajjo tulo twamubuze. Naye ziwatubulyanga gye mwasiikanamu gwe ne Jenny. Twasiikana mu elevator ku New Year's Eve.
kusiba akakopo ka chai nedda bambi sijja kwetaaga Before that, wamazi olwedde nali namulabako before gatulaba sikalira dda mu butongole she was reading a book in Britain. yali mu library ng'asoma akatabo kalimu eby'abaana abato Here you go. nemanyawo tono omukazi origino ani nennyina bwe yali How did you meet her? kati ate kuwasiika n'otya maama w'omwana ono It was outside London. twali eyo bweru wa bungereza kegamba emmotoka ye yali efudde So nenjetereza kati yaliyo nga mungereza They're studying French. yali okusoma lufalansa Like what, 4 languages? yali ayogera ennimi nga nnyo oyo omukyala kituufu Jenny's brilliant. ani nejeri naye musufu mu nnimi kakati you when you met her? kati gwe walina emyaka emeka wamusiikanira Let's see, I was a second year in med school. nali ku second year medical school 26. nalina emyaka 26 I was thinking about quitting medicine. nali ndowooza ku kyokuva byokusoma obusawo naye I was afraid I was too old to start over. nasooka ne ntyamu nga ndabanga nze omukadde otandika obulamu obulala ate I told Adeline I ne ngamba Adeline just laughed in my face. yaseka busesi maaso gange Go for it. nangamba leka naawe genda maaso n'okusoma Life's too short. obulamu bumpi bwolaba buno Or I probably wouldn't have found amazima gakatulamugo senga siyobosanga nandibadde sina buvumu years old. bwakusoma busawo nakubeera kikyendi essaawa zino So kakati sophisticated. yali mukazi muzibuzibu yenna ayogeza kwagala kakati no nakyala yatudula mukazi ogwo alina essaawa zino nga bobaja abakyala bo banyoka mangu alabira nakyabikono omukwano gwe yalina omungi yali agulina ku mukyalo oli okusiiga mukazi wattu yavaawo kyava gye bali What? kiki That's enough, Will. ekyo kimala William What? ate enkoze eki kiki kyenkoze This is funny. goloza kiri fani What did I do? kati ate enkoze eki mwattu Very close. bwe simanyi twali very close ekyo kyogedde enfunda eziwererako ddala kati And you should see your face. singa obadula feesi engeri gy'obinnyonnyolamu Wax nostalgic this whole goddamn week. kati ugenda kubeera mu mbeera eyo wiiki eno yonna nedda She looks so much like her mu mother. butuufu omwana yafaanana nnyina Things that I didn't even know. waliwo ebintu bye mbadde simanyi na kumanya Feeling like second choice. nze saagala kuwulyanga mukazi namba 2 Second choice. mukazi namba 2 4 years, baby. tubadde ffenna okumala emyaka 40 nogamba owulyanga mukazi namba 2 leka naawe Blowing this all out of. bino byonna otandise kunyokera bwereere okakasa Are you jealous? simanyi ofunye obujja Huh? leka naawe amazima gali nti nfunye obujja leka It was fleeting, biri jasi byakwemola bya kito consequential. byali tebyetaagisa ssaawa eyo It sounded like you were more than that. ate gwe kirabika kyasukkako ku ekyo njaga osibayo tekuyagala I love you too. nange bwe ntyo era bwatyo namusimba akafumito kaseera ako nakyo yakwata ekubo najjatula pembeni wabula mukazi wattu naye abirowooza kubanga amazima agamanyi omusajja oyo yali amwagadde kira nga yali amwagadde mu mutima gwe kyewunyisa essaawa zino alina mutabani wa lodi It's not the most romantic weekend. omanye eno si ye wiikendi gye nabadde esuya nti ejja kuba romantic oba ki I promise I'll make it up. naye nkusuubiza bwe tunaddamu ebisikana nja kikutereereza n'asooka amusimula kiisi nakyala asaba kimu wiikendi egwe batawanyike Sorry about my dad. n'onsonyiwa ku bya kitange manyi It's lovely. kitaawo talina mbwa Hey, your mom must have really been something. maama osirabika ali mbooko Yeah, she was. kituufu yali mbooko amugambe ki nti yenze kiki kati nga bwe balina tradition yawaka ebiseera bisinga balina akazannyo ke bazannya Winning streak. taata ssebo wano ye yakasinga okwangula akazannyo kano Stronger competition. namu musanvu This before? No, never. yamugamba okusya ku sente zekutegamu nali nsuubira osobola okunvuganya aya The idea is to get enough. ekirowoozo kibeera nti balina bwe basibawo waneeno obunanka They're cheese. wama bukyezi They're wedges. wamma tusibawo misingo Your circle when you win. Okay? Most of the questions are about the stupidest stuff. ebibuuzo ebisinga ama bibeera bwe bitu bya kisirusiru Here's an example for you. kati kankulaga ekyokulabirako 22nd, 1938, this American boxer retained his juni nga 22 1938 waliwo bokisaayi yali ayagala okufuna tayito ye That is a tough one. I know. yakuba rodi ayitibwa maxim rawundi esooka Sonny Liston. Sunny Liston Jo Lewis Really? buterevu oli kirabika bigaanyi
abakyala n'ebikonde gotosobola gamba golola twala eri You know what? Fine then, ladies. Omanyi- On the team. Here. wama sokoleke All right. gira kanyuga tulabe Women are pink. abakyala Men are pink. pinki abakyala pinki linga agamba nti bali green. Who's the first United States president? President eyasooka okuzaalibwa mu ddwaliro kono James Carter. Jimmy Carter. Kituufu Jimmy Carter. Carter eyasooka ozaalibwa mu ddwaliro. I don't think so. Try again. Sikiwa nti abaatisizza tugezeemu nate atulabe. At what event did the hula hoop? Mukola ki ogwa hula hoop? In 1950. Yali 1956 World Fair In Schenectady, New York. mu New York. Gwe balikozekwa Six World's Fairs. kituufu kyoyogedde. Katonda wattu okimanyi taata omukuba taata wano seo bulijjo atwefulyako wakabi. Peace. Bye. Aya Wedge. weje All right. aya Come on. wamma genda maaso Boy, pressure. You smell something? Like your winning streak going up? kati sole kiba kuli bubi tokyalina kyosobola kwogerawo. Joke. What would happen first? Dad olowooza ki ekiyinza okubaawo taata nga bamwangudde omulundi ogusooka? appears. golowooza ddala ye bategenda kulabika ddala kyeki. Remember the comment I told ojuira komedi gye nagambako taata gye yali akolako lisaaki LC yagituuma ddala C 1981 and Adele. wabula ye yali nickname gye baateranga okuyita nakyala mu biseera ebikadde. mu komenti yagituuma ddala C 1981 lyali linnyambu lya jjajjaawe Of what country? ye bwe yagamba abaana. Stein offered. Kirina kyabawulira ekintu ekyo yeewuunya. Kiba kyegeeza tule ne buli kati yasigaza at least ekintu ekisobola omujjukiza ku nakyala. Israel. Israeli. Ensi mwe baali baagala Einstein kwe gamba afuke president. Wabula mukazi wattu akyewuunya. Mu komenti yagituuma ddala C 1981. Are you sad? Simanyi oli munakuwavu taata. Mukazi afuukidde ekira kyokka muwala muto naye. Look at page 2, okay? Yakwata ekubo n'afuluma. N'osonyiwa munnaye by'emirimu bigenze ne bijjako tofaayo. Kagiraasi kampe. Yakwata ekuba gy'afuluma ebweru. Yes. Nabagambye tuli kayitibwa Adrenaline. Vijay Junior nga bulijjo kansala tubi mu bwayisetu. Abantu bamugowa baagala nnyo Kamala. Yakwata ekubo n'atuuka pembeni kwe kujja asobola okugezaako obuutirako okunywa. Yazza amaaso bali mbwengula. Stars you think there are in our galaxy? Olowooza emunnyanye ziri mmeka mbwengula eyo? I don't know. Simanyi ndowooza miliyoni nga 5. Couple of $100 billion. Sebo ziri mu biliyoni zinga 2. Munyenye. Plato believed that Plato yakkirizanga every soul has n'agamba nti buli mwoyo gw'omuntu oguli ku nsi to after death. gulina connection ne munyenye. Life. Era nga ebiseera ebisinga bwe gufa munyenye waggulu ekwata ekubo n'evaayo. No, I'm a scientist. Nambuuza omukkiririza amukoonedda. Christopher. Nze ni munnasayansi ate oli yali muwandiisi ab'ebitontome. Oba ekitegeera kyegamba. Why did you name your comment after? Lwaki komenti wagituma erinnya lya mmange? If my calculations were Okubala kwange bwe kubanga ddala butuufu kwali kutuufu kale newankubadde kwali kufu. closest approach to Earth of any. Ye komenti ku nsi ya Katonda eyali esemberedde kwegamba ng'eyitidde ddala ddala ku nsi. Like your mother. Kyali kizibu nga maamawo Miss. kwegamba namisinga kibalo kyati kyali kituufu. Mumama wono yali mukalubo. I was gonna propose to her. Nali nga namusaba bufumo omukyalo oyo. Wabula I had an engagement. nali nkutte n'empeta nga njagala mu surprising empeta y'obufumbo. She stood me up. Nangumaaza. Yangumaaza. Yes. Naye bibangamu munnange. Era bwatu namusiibula namugamba asule bulungi. Ninga gwabigamba yono yamuyita William kuza amaaso emabega. She loved you too. Njagala okimanye nti omukyalo oyo yali akwagala naye. Ngambe ki? Nkakasibwa ntya?
yandekawo yansulawo nga tampadde nansonga. Lwaki? Yagenda bugenzi bwatyo nabeera nga kibunoomu. Mukyatu yali bali nga atulidde nakyala. We just met, right? Nkimanyi twakasiekana nze naawe. And I should probably shut up right now. Oba osanga bwe bituuse kati sirike nneme kwasema bigenda kunswaza. Mukazi wattu abadde mukwetereza kujja ku buliri erudda. Kiki ate? Yuli awuli akaagala ekiteeka ne kabambi. Kiki? I just gotta tell you the truth. Omanyi waliwo ensonga. I can't imagine. Sisobola kuteebereza bulamu bwange nga siri naawe. I know it's probably the last. Nkimanyi oba osanga kyekyo kyewandiyagadde osimbayo kulya matuugo nga kiyingira mu bwongo obwo ne ku mutima gwo. Falling in love with you, Jenny. Niwe bituuse kati mpulirangwa mu mukwano naawe Jenny. Osyegeera. I don't know what to say. Simanyi kikyakugamba. Kwegamba si kye mbadde nsuubira nkimanyi. Wabula jasi mbadde njagala omanyi. Mbadde njagala omanyi bwe mpulira. Njawe syegere tekwagala okamala. Wabula kakimanyi kalina ekizibu kyako tekakyasobola kubeera naye oba tekasobola kubeera naye. Kegenda enkera waalwo. Oh, hello. Gyebaleko ssebo. Ogamba ki Jenny? Do you know where everyone went? Omanyi abasigadde gye baalaze. Hey, Kiki went Keti ne Kiki bagenze mu katale. for a run. Erisi yadduse kaawo. You got a bug. Ofunyemu n'engeri y'akawuka wano eno. What is it? Kakyako ajasi buno bubukabuka tekalina ttabu naye. Good luck. Kali agenda okamujjako bati okuzza amaaso okwekkaanya ku mukono. Omukyalo ono yalinako engeri y'enkovu. Thank you. Ati webale munnange. N'amutulira nnyo mu maaso. Niwankubadde abantu bafaanagana wallahi. Niwankubadde abaana bafaanana bannyaabwe. Omwana bw'akula alina at least watuuka n'abula. Neba nga takyafaanana nnyina naye ono yasukka. Waliwo kyalegedde ekimubagudde. Mulabyeko engeri y'enkovu ku mukono ogwa kkono. Yadduka miside. Yagamba apaana. Ate ovanga ku muntu eyali ayagadde omuntu ku mutima gwe. Buli kamu konna ka simple detail ku mubiri gw'omuntu oyo gw'aba yayagala kamubeera mu mutwe. Nga ne mwomubuuza ayinza okugamba yalina ka beauty spot wansi w'akalevu. Yajja erudda kyava asooka ayingira n'engeri ya kisitowa. Bw'ajjukira n'enkovu nakyala gye yalina ku mukono yagifuna atya. Baali batambula mu masekati g'ekibira. N'akwata ku kirine ekimusala omukono. Yajja mu kisitowa kwe kutandika okwekkaanya. Laba. Yajja ekimukwa ebibokisi ebikadde okukamala. Mukazi wattu ekisi kyakimusaze nnyo. Kwe kusooka n'amuyiwawo ka drink. Mala omuyiwawo ka drink. Biro byonna mukyatu abijjukira. Lindako. Yamutunga nawo mu biseera biri ebikadde. Kyuba lwaki enkovu yagijjukidde okamala. Ala. Walweke yagwako mwalimu ebifaananyi. Myaka ki? Sokolideko tulabe. Agera okuzza amaaso okwekkaanya bw'ati. Excuse me. Hi. Do you mind? Alina n'akafaananyi akamujjukiza. Balina bwe baali bakampinzi waliwo rodi yali asaliikiriza. Ne bamusaba bwe kibasoboka abakuba engeri y'akafaananyi. Yajja abafotole. 2, 1. 2, 3. Kati nakya yali akutte ku mimwa. Bali bakamusiba bandage. Gwe mukono gwe nnyini. Naye bannaye newankubadde omuntu aba afaanana omuntu tekisoboka. Gwe n'omufaanana n'enkovu gye natunga. Yamanya. Omutima gwamukubirawo. Kaina omukazi wattu agenda atambula. Asobole okuba nga atwaliza ku birowoozo. Lwodi yagireeta kapaalo n'agisibira wano.
Omanyi omuntu omusungwavu ng'agamba watya bino si byakunge nze tebanfera boy unabadde ataddeko kasimayi agekukola roodi ajenga lukyafu soja nkimanyi wangi manyi gwani mukazi gwe Adeline nkumanyi eki toseka ine enkovu ogiraba ine enkovu yennyini nze yagyetungira nze kennyini bambi njagala mazima njagala ondiremu amazima mbulira ati munaye William kakimanyi tekasuba kimukweka kati waliwo wentukidde nga ngamba obangwa ddalu naye ntya kisoboka kitya okubanga boy tokaddi waffe tufunye n'envi gwoli kalebule anti munaye simanyi I was normal. nali nomo ne bukya ku makya ne banga sikyali nomo I just stopped. nendekerawo kubanga nkyali nomo kwegamba nembeera bwentyo Oh, you're so bad. myaka gyange giri abika jajjako batugambe kalooka. You know what they do to me. Agamba nti nasalawo butagamba muntu yenna kyekirwaki nakudduka nakulwa nsonga singa bannasayansi baali bategedde kikyendi omanyi kiki bandinkoze nandifuse kyakusomerwako nandifuse specimen. That's why you left. Kyekyo lwaki watawanyika? That's why you kyekyo disappeared. kyekyo lwaki wabula bubuzi bwotyo butereevu wama Imagine how much it hurt. gwe tusobola kuteebereza ngeri gyekiruma gyekiruma nze nkimanyi bwe kiruma baali bakuleseeko ku butebe baali bakuleseeko ku stage ya basi. Hey. If I had. Agamba nti mutabani wange wamugambyeko nedda madde sinaba. Tomugamba todduka. Don't disappear again. Nina kusaba toddamu kubula nateera. Tobula. Sisobola. All these years. Emyaka gino gyonna. You've never had a life. Please, for yourself, for Alice. Yagamba ku at least ne mutabani wange. Nda kusaba todduka. Adeline nkwegayiridde. Adeline togenda. Adeline yakwata bukwasi ku nayingira kibira. Abadde amugamba nkusaba bambi todduka toddamu kubula. Alice kikole ku lulwo osobola okugezaako kwavinga obulamu ne kulwa mutabani wange. Mukazi watu yamugamba ngenda kikola ntya dda mbutuufu. Bw'oza ngenda kikwasaganya ntya because siteekeddwa okutawanyika mbule. Yakomawo waka agenda okujjanga kisirabika Rodi ali mu kunaaba. Yakimawo bwe bituuse kati alina okukwatamu ebibye atawanyika adduke abeeko gy'alaga ewalala. Yafunamu ebyangu era bwatu kyava abigattagatta n'awandiika erudda mu kaseera kano kennyini n'abagambye tulikayitibwa the secret of Adeline oba the Adeline oba Adeline. Yafuna ebifunguwo mala okuwandikawo engeri yakabankaluwa oli bw'anaaba avudde mu kinabira lisi kw'anaasobola otuukira kujagezeko sika n'eggaali. Rodi abadde atuuse yamusiikana agenda kusimbula. Adeline bambi nkusaba. Adeline bambi togenda tokikola. Adeline togenda lowooza ku mutabani wange lowooza ko yasimbula busimbuzi munaye ekyo kikwatagana ku bulamu bwe. Musaatu akwate kuba okuvayo mu kinaabiro yabulidde omuntu ayingira wano. Adeline kusooka n'atambuza amaaso alabe agenda okwekaanya erudda nga mukazi watu amulekeddewo engeri yakanooti kagamba katya kali mbufunze. Eris, I'm so sorry I can't do this. I can't explain.
sisobola kikola kwega sisobola genda mu maaso na kino ate sisobola kukinnyonnyola. Taata taata ebisumuzu by'eggaali yo biriwa? Muzeeyi waali munaye agenze. Tagenda kukwata kuba okudda mutabani. Ki ekituusewo? Ye bino bitegeeza ki? Taata biki by'ogambye omukyalo oyo? Nze siwali kye mugambye. Siwali. Wabula tasobola kunnyonnyola ge mazima. Ngamba ki kyayogedde? Angambye kimu mutasobola. Tasobola kukola ki? Tatomanyi kye najja omukyalo oyo. Tasobola kwasaganya na nkyukakyuka. Gwe noli mukwemamaaza gwe taata. Mukazi watu yavuga eggaali n'agenda ng'abirowooza. Wabula agenda okuzza amaaso kwekanya Erisi yali amukubira. Yagana n'okwata essimu ye. Omuwala oyo omwagala ddala. Mutabani nkubuuza. Omukyalo oyo omwagala. Omwagala? Yes, mwagala. Okakasa otya nti omwagala? Taata, kibuuzo kyangu nnyo ddamu mutabani. Okakasa otya nti omwagala? Anti tewali kibaamu makulu ewatali ye. Then kati ye rightful answer. Yamusimba ebifungo. Musaatu nadda ku ddene. Yajja amugobe yonna gy'ali asobole okugezaako mufuna. Mukazi watu yavuga. Wabula mu kuvuga najja ng'alowooza. Kino ekintu kyajjanga ate kwegamba ekikoli mu mulamu bwe. Talina waasetulingira. Mazima n'omwana we kennyini tasobola kubeera naye. Tasobola kwenyumiriza mu nsonga yagamba nti ndi muzadde. Talina bwayinza bagamba nti oyo muwala wange. Ne muwala we okumuyita maama awulira nga kimuswaza mu mutima. Ne nga muwala we yamuzaala. Yatuuka ebbali n'asiba eggaali n'agamba wacca. Apaana. Kiki kati ekiddirire? Naddukako mawa. Namala tuuka Uganda. Kujja bulugumya essimu. Hello. Darling, I'm so sorry I didn't Ati munayo n'onsonyiwa sitegeeza kuzo kukyakubidde muwala we. tell you. Wabula waliwo kye mbadde njagala okukuliramu. You're right. Don't worry. I'll call you tomorrow, okay? Yamugamba kimu naye nkoye eby'okudduka. I love you. Sigenda kuddamu kudduka. Ngenda kukubira enkyakubiri ebisigadde njagala okimanye nti kwa muwala we yali musaifu okuwulira ekigambo ng'ekyo. Amugambye kabwe bituuse enkoye eby'okudduka. Kati agenda kuvuga dde alisi asiikane road. Amubuulire byonna byamugamba oba amwagala amwagale naye akoye eby'okutawanyika. Ekijja kijje. N'akomawa. Agikyusa. Jo yali maseka gekoona. Omuyayi yamukuba eggaali. Yamusekula eggaali. Badde akyukira mu koona. Omuyayi yamukuba ebyuma. Mu butuufu n'atya n'okutya ye mwennyini. N'asooka asika eggaali. Baabo. Era yazzaako obuzza n'agamba lekooti. Owaayi. Wabula mukazi watu eggaali gy'omukanyuze. Yali pembeni. Lengera. Wengula. The moon is responsible for much. Onagamba nti omwezi gulina obuvunaanyizibwa bungi ku bintu ebituukawo mu nsi. Stray meteor. Era ng'agamba Moon in 1178. nti mu mwaka gwa 1178 Hides on every lunar ekiyinja kyakuba Fuego, Argentina. kyakuba ku mwezi. Era nga kyonna ekyatuukawo kye kyaleetera ennyanja ofuukuuka masekatigattiradde Fuego. The big coast. Neryoke kulyetinga amayengo agali amangi okukamala. Molecular ionization in the atmosphere. Era ng'ekyo kyavaako kye twandiyise molecular ionization mu bwengula. Snow fell in this part.
part of Sun. ekyenjawulo ekyaliwo mu kaseera kano kennyini. In the first stages of hypothermia, omuzira gwatandika ogwa mu kafu kano akayitibwa senoma. through shivering kali agamba nti stage ezo ezisooka singa oba otandise ofuna kye tuyita hypothermia of blood waliwo kye bayita okankana. okankana kuno kujja lwa nsonga omubiri guba gugenda maaso n'okulwanyisa obunyogovu. to a crawl. ekyokubiri omusaayi gutuuka essira ne guba nga tegukyasobola gezaako kutambula bulungi kusaasaanya In the final buli kimu kyonna ewasigalidde mu mubiri olw'obunyogovu babuzinzeeko. kati final stage a state of suspended animation. otuuka ekiseera n'oba ng'ossa omukka buli luvannyuma lwa ddakiika emu oba bbiri. kyetwandiyise nti kati awo omutima guba guseebengerera, obulamu buba bugenderera. mukazi wate obunyogovu muyingiddemu. luli yavuga egaali n'agireeta erudda, agera okuzza amaaso okwekanya nga y'emmotoka gy'amanyi. emmotoka mwe bajjidde wabula yeefudde. yadduka misinde n'ayita Jenny. 11 p.m. agamba ku ssaawa 4 Core temperature n'eddakiika 7 87 degrees. mukazi wate obunyogovu bwali mumuzinzeeko yenna, Stopped beating. era omutima gwe mu ddakiika eyo ne gulekeraawo okuba. musaatu kwe kutandika okulwana, yagala afuna engeri gy'asobola okitereezaamu. katonda watu yakuba n'omulanga asaba waliwo asobola okuyamba bajje bataasa omukyalo ono. At the age of 107, Adeline Bowman was by any definition dead. agamba okusinziira mu kunyonnyola okwangu baali bagamba nti yafudde. At precisely 10:09 p.m., ku ssaawa 4 n'eddakiika 9 later paddles on Adeline Bowman bano baakwata ekkubo ne bajja ne kiyitibwa defibrillator paddles ne baziteeka 5 seconds, mu kifuba kye, administering 750 era ne babala mu sekendi 5 ne balyoka bamukuba amasannyalaze volts 705. kyefaananyizako nekyo ekyamutuukako ekyasobola okugezaako siba jiini ze naba nga takyasobola kukula wadde okukaddiwa. niwankubadde kino kyalinga ekiri mu reverse format, baamukanga n'akwata ekkubo n'adda engulu. gera okuzza amaaso nga bw'onoogamba singa nzira engulu n'endaba gundi. mukazi oyo ekyo ekyozo ekyamuliko agenda okudda engulu okuzza amaaso okwekkaanya, yagasimba Elisi. ne Elisi yawulira essanyu okumulengera nti akomyewo nateera. obulamu bumuddidde, bamuddusizaawo mu emergency mu kaseera ako. wayise emyaka 78 luli ali mu kufuuyirira akagalo. ziba teziri busa omusawo yajja ali atya okusira ku testi zetukoze zitulaga nti talina buzibu bwonna alyoke ali fine. osobola okwata ekubo nenyinga nemulaba nga nti ofaayo osobola okwata ekubo nogera noyogera naye. yajja kyava asooka atunula isa amaaso erudda noma n'akwata ekubo n'aggulawo erudda kwe kuyingira paka munda. mukazi watu ateredde ogamba ki mukwano? naye kati nno yasezewo n'agamba sigenda kudduka. bwekiba kyetaagisa kunyonyola Elisi condition gendimu bw'anaaba asobola okungumira okubeera nange tewali tabbu. kwe kusembera waali n'amusimula kapeka. baabo ye nomusaatu afiringa guilty. manyi lwaki watawanyise? omanyi okusyako ekyo kyenagambye masekere g'ekirombo ndi mukwano naawe, kyenagambye mbu nkuyagala nedabada ekyo si kyekyo ajangu wadedoleka naawe abadde asira ti oba osanga buli yamuyamuliiriddemu nti oyo zze kwa naye si yensonga. njagala okimanye nti nange I love you too, nkuyagala kituufu.
sikyalina kyakukweka then awo kyekisinga eno lodi alowooza akamaze wabula wakyaliyo ebya Shalongo John. Waliwo ekintu ekyakye mbadde njagala okuliramu wangi oli lubuto akada kange kiki manyumbamu ebintu byoba tosuubira kiki ogera okuŋŋamba mu kusooka erinnya lyange sinze Jenny wekyo si kipya embwa ze Kampala buli kyasiba zirimba abantu amanya ekyo si kipya abakazi balimba bulijjo amanya kakati nga bamuliiramu kyekituuseewo ati wali jasifunya accident naye ndi fine olwo ye muwala we lodi ali awo abatunuulidde bamaze omuliiramu ono ayitibwa Ellis gye baleko ssebo ye musajja gwe mbadde gamba gwe mbadde njagala ennaku zino. Okay. Naye kibadde kirungi okusikana mwattu. Nziba mpita Jenny ndi jjajja w'omukyalo ono. Kwegamba ndi jjajja wa Jenny. Oli jjajja we? Akyekalizaamu kiki kyekiri nyina kyenjogedde kibi siri jjajjaawo abimanyi oli muwala wange. Atuto yawulira ssanyu kwagwe gusose okubanga ayatula ekyama ekyo yo omuntu gw'ayagala kyokka kubona abimanyi nti oli muwala wange jangu olabye munnaye abantu babaayo nga balina ebizibu byabwe mu famire bale kujja mu famire lwodi okusira ti omukyala yali amwaga munange yalina okugumira kyonna ekyali kigenda omugambibwa era ekyamugambibwa. First of all, thanks. Ninge kisinga byonna nti omukyala si mubisi wampisa mbisi ki. That you would all be here. It means a lot to us. Tusiimye mwenna okubanga muli wano. To help us celebrate the first n'okutuyamba 40 years of our marriage. Okubanga tugenda maaso n'okubanga tucelebratingira myaka 4 bufumbo. Back in the olden days. Agamba nti ajjukira munaku enkadde. I had a pretty good idea. Omanyi nalina ekirowoozo ku ki kyennyinza okubanga neetaaga. I didn't really naye ate know what I wanted to be as a man. Nali simanyi ki kyenjagala kubeera nga nfuuse omusajja. Mba mukiseegera kye mbagamba. The commitment that she made naye ate to our marriage. Omukyalo ono commitment gye yateeka mu bufumbo bwaffe. Na buli kimu. Quality of her love. Kiraga enjawulo y'omutima kwegamba kiraga enjawulo y'omukwano gwe obwagazi bw'ayina. And to be the best. Harrison Ford ag'obuzaale. Husband I could. Tumulayo bwe sisema akweyanja era nga tukyamweyongera. Still working. Katonda watu. So here's to Kathy. Njagala tunyemu ku lwa Kathy. Love of my life. Love of my life. Mate of my soul. Mother of my lovely children. Mama w'abaana bange abaagalwa. Kathy. Tunywemu ku lwe. Bamusimba obugalo. Katonda watu. Twakwate kuba etuvaayo. Ne tudde ebbali. Kakasi ono ali wano. Here you are, honey. Genda maaso n'okulya gwe. Okay. Abayi. Hey, you guys. Abayi. Hurry up, you're going to be late for the... Senga temwanguyirizaako mugenda kubeera kikerezo eri omukolo gw'omugendako. Thank you. Anti webali. 2. Kati. Wow. I just need to sit. Soko je. Sure you don't want to come with us. Okakase toyagala tugende ffenna. Nedda. I've got my... Kalino n'abeera step mama kati oli abeera step daddy wa Nakyala. Elisa abeera step daddy wa Nakyala. I have to grab my clutch. Kangene nsooka enkwata ebintu bya waliwo bye neetaaga eno. Yajja afune kamera. Wabula najje bali mundabiramu yeetereze. Kali aba yakamala okwetereza wati waliwo kyeyalaba kyabadde tataddeko nnyo maaso naye ate nga kyabika omwoyo gyeguli. Kyamwaliriza okwata ekuba okudda yekkaanye. Kiki kyendabye? Oluvannyuma lw'ebbanga ssebe lyali etuludde alabye oluvi
alabye oluvi n'amanya katonda okusija ku ngeri gyakolamu ebintu bye ayinza okubanga Adeline gyantugende nzija alabye oluvi kino kyamu essanyu eritenkanika alabye oluvi maama nyabo. Adeline's heart was struck by the defibrillator Unagamba nti okusinzira nti yakubibwa defibrillators aba paramedics regained their pliability. Omutima gwe ne gudde engulu kibasitegeeza nti buli kimu kyonna amasannyalaze agamuyingira mu voice olusanvu ataano gasobola okwata ekkubo kubanga gazuukusa jiinizi ze ne ziddamu ne zitandika otambula mu ngeri erinomo. Half century late. Era ng'agamba ne William yali mutuufu ku kye yayogera ku komenti eno yakwata ekkubo n'ekomawo newankubadde yadda oluvannyuma lwa myaka 5 naye yadda ntangaavu ng'okusinziira bwe yali agyogeddeko. N'agamba Vijay Junior nga bulijjo kansala tubi mbwayise tu era nga nabagamba businga baffe mujja muhomanda we videos ku Surprise wa Big ne Mugaga Legacy Entertainment wa Steve Kuzai Dangerous Kuzai Medis videos Kuzai Abes videos Kuzai Saurus videos Kuzai Hamsoft Entertainment mukwana kedi wa Hamuza Diemara Team V Supply mkono ku Battle Beat Karere Katangola by Looks Majesty Surprise wa Brian Tendo videos ya Kawempe wa Freddy Man videos ya Kasubi wa Faizo Seba videos ikalisi wa Muzamiru Rams videography na mungone wa dramatiki mpozi ngugashye ko nabala abona ngina syamu kama abankumire wabula nalaba akaddamu sigala ng'otudde abantu be bwayise tu Vijay Junior ku bwa kansala mweraba. Move forward. Don't look back, 'cause this is all we've got and time won't wait for no one. So start again. Such a dick. Cataracts and There you go. Cracky.
try. Don't bother. Let me try. You're